Yes, nkwaniriza ku MMTV webale nnyo kubeera nga ate osubscribinga, webale nnyo ku likinga, webale nnyo commentinga, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku nsibuko y'amazima, webale nnyo kubeera nga ate oli part of this family eya MMTV. Webale nnyo kutambula naffe, webale nnyo kubeera nga ate osubscribinga na buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga n'obeera nga ate okitegeera nga teweekubidde ku side n'emu, n'obeera nga ensonga oyongera okuzitegeerera bulungi nnyo. Kakati amawulire agaliwo ga Rema Namakula. Rema Namakula ne Bebe Cool tebali in good terms right now. Ebintu bitabukidde ddala. Twavaayo okemabegakaawo ne tukuwa story eya Rema Namakula. Bebe Cool ng'anenya Rema Namakula ng'amugamba toli mukyala mulungi olw'ensonga ez'enjawulo ze yatuwa. N'agamba nti Rema Namakula yagaana okugenda ate okuziikirako Bebe Cool oba okuziika mukwano gwe eyali mukwano gwe ennyo Shortcut ono yali mu Gargamel okumala ebbanga nga ne Rema Namakula ffena tukimanyi Rema Namakula yali mu Gargamel okumala ebbanga ddene nnyo gye yatandikira okuyimba ennyimba ziri enkadde nga Sis and Siko. Rema Namakula avuddeyo n'agamba Bebe Cool neesonyiwa, tolina newenkuziika newe sikuziika sirina kyenvaako, so neesonyiwa mbeere nga ntambuza obulamu bwange. Abantu bangi bamunenyeza Rema ne bagamba Rema okuva we yatandika okubeera ne Hamza empiisa ze zaakyukira ddala alinganga atakyeguya bantu wadde naye ng'ate si kirungi n'akamu. Rema Namakula avuddeyo naye anekula Bebe Cool n'amugamba nze neesonyiwa, newe sikuziika newe nkuziika siina kyenfunamu oba siina kyenfiirwa. Bebe Cool no yavaayo n'agamba Rema Namakula zeto olaba oganye okunziikirako mutabani wange oba olaba oganye oziika mukwano gwo amanyikiddwa nga Shortcut, nange wenfanga togeza n'otagala ng'ojja mbonziike, nange tonziikanga nga nfudde. So Rema Namakula naye avuddeyo n'agamba Bebe Cool n'amuddamu n'amugamba newe sikuziika newe nkuziika tewali kyennyongerako oba tewali kyenfunamu, so tewessaawo nnyo nti ate sikuziika mbosimanyi ngenda kufa oba ngenda kubonaabona. Bebe Cool no yamugamba Rema tonziikanga nno mba nfudde, ebintu bireke tonziikanga, engeri gy'otaziise Shortcut nange tonziikanga. Rema Namakula yabeera ne Shortcut okumala ebbanga, Shortcut ng'amuyiribira oba ng'amutwalira ennyimba ze mu bifo eby'enjawulo. Yamutwaliranga ennyimba ze mu libraries, mu clubs angenoise high table ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo nga Rema Namakula agezaako okubeera nga ate atandika butandisi kuyimba, Shortcut ng'ate ye embeera y'endongo yali yagiyingira dda, ng'embeera yagitegeera dda ng'engeri gyetambulamu, nga Rema Namakula atandaba kubeera nga ate ategeera ekitambula mu ndongo na biki engeri gye bakwasaganyamu endongo, of which yali mukyala yali muwala. Ebintu by'abawala obimanyi, bawala ebintu babikwata mpola nnyo. So Rema Namakula ono yambibwako Shortcut, nga Bebe Cool agamba Shortcut yambako muganda wo, yambako mukwano gwo Rema Namakula wano ne wali tulabike ng'ate ensonga tugikwasa bulungi nnyo. Rema ne bamuyamba era oluyimba lwe ne lututumuka nnyo. Bwe baali bayita Season Siko n'ayikubayo olulala gwe bayita Oli Wange, n'akubayo ennyimba najja ng'ayimba ennyimba ez'enjawulo. Abantu ne bamwagalirayo. Ebiseera yasooka kubeera ng'ate abaakinga Bebe Cool akayimba ke baali bayita Sambagala Nsanyuke, ebiseera bwe yali mu senior 4 vac nga tanaba kubeera ng'ayingira music industry okuyingira officially. Yali backup artist wa Bebe Cool ng'era ali mu Gargamel Band nga gyagezaako kubeera ng'ate ayiiyiriza ensonga ze oba ng'ayiiyiriza ebintu bye. So Rema Namakula ono yava mu Gargamel oluvannyuma lw'obutakkaanya olw'okufuna olulenzi olwali lumanyikiddwa nga Eddie Kenzo n'ava mu Gargamel. Bebe Cool tekyamusanyusa nnyo era teyali musanyufu nnyo, n'agamba Rema nkutadde naye beera ng'ate okola bibyo nange mbeere ng'ate nkola byange. Omwaka oguwedde nno nga gugwako Rema Namakula yakola omukolo ate abantu beewunya nnyo okubeera ng'ate teyayita Bebe Cool ne Zuena ku kwanjula kwe, teyabayita
Bebe Cool twamubuuzaako n'atugamba nti obanza mpise oba tampise tebinkwatako kubanga kiri gyali yamanyi ensonga ze lwaki teyampise. Bw'anansangamu omugaso anampita, so simanyi gwe kyolowooza kweyo ensonga ya Rema Namakula okubeera ng'ate yeeyisa bw'ati. Abantu bangi bavuddeyo ne bamunenya ne bamugamba Rema Namakula ekyo kyokola si kituufu, ekyo kyokola si kirungi n'akamu, kubanga omuntu eyakutandikawo oba omuntu eyakuwa platform obeere ng'ate weeyagala mu music industry ate n'obeera nga omulaze omutima bwe gutyo tekibeera kirungi n'akamu. Abantu bamunenyeza bangi, oli waddemi naawe commentinga wansi n'otubuulira ekirowoozo kyo, n'obeera ng'ate oteesaako naffe, n'obeera ng'ate tutambulira wamu ng'ate tunyumirwa ffenna tumanye ensibuko y'amazima, tumanye kiki ddala ekigenda mu maaso ne Rema Namakula ono, lwaki aba yeeyisa bw'atyo, lwaki embeera eba eri bwetyo. So webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, yeeyo embeera nno Rema Namakula gy'alimu ne mwana mulenzi Big Size Bebe Cool gwe wandiise taata we mu music industry kubanga ye yamutandikawo, ye yabeera ng'ate amuwa platform eyo, yabeera ng'ate batandika okukolagana bonna. Rema Namakula kati yatutumuka era yafuna nnyo essente okuva mu brands ez'enjawulo kubanga kati brand ambassador wa gundi ez'enjawulo nnyingi nnyo. So beera ng'osubscribinga wansi eno story tugenda kuba tugifollowinga up, tubeere ng'ate tumanya ensibuko yaayo, tubeere nga tutegeera wa gye yatandikira, tubeere nga tutegeera ki ekiddako mu makkati ga Rema ne Bebe Cool ono. So subscribinga wansi awo tulabike ng'ate tuba nga tweyongerayo ffenna. Webale nnyo okubeera ku MMTV. Allow me say bye bye for now.